emizannyo mingi wano mu ggwanga Uganda n'okwetoola ensi yonna ezize ziyimirizibwa olw'ekirwadde ki coronavirus, ekintu ekiwaliriza pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Moses Muhangi okuvaayo okudduukira abakubi b'ebikonde. Tusigale nga tuli in touch nga tumutenga boxers bano era general duties ajja kusigala nga abakubira amasimu one on one omeka sure nti basigala bakola ki batraininga n'okubalambulako yenga ye kimukakatako nga team manager. Ebintu omuli sabbuuni wamu n'obuwero bwe biweereddwa ttiimu y'eggwanga ebadde teka okutendekebwa nga beeteekera empaka ez'okusunsulamu ez'abagenda mu mpaka za Olympics. Ono asinzidde ku kitebe ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga Erugogo n'asaba bannayuganda okusingira ddala abakubi b'ebikonde okuteeka mu nkola ebiragiro ebibaweebwa gavumenti okulaba nga beewala ekirwadde kya korona. Boxer tugenda kufunira katuni ya sabbuuni ebenga emyangu okuba nga anaaba buli dakiika ayoza emikono buli dakiika nga gavumenti bwe yakirambisemu n'okuba ate nga tufuna ne masks zino zituyambeko okuba nga tukumba nga tetusobola kuyingiza bulwadde buno. Shadiru Musa nga kapteni wa ttiimu y'eggwanga ey'ebikonde The Bombers mu kwogerako asiimye abakulembeze abaddukanya omuzannyo gw'ebikonde okusingira ddala pulezidenti okubafaako newankubadde tebali mu kutendekebwa. Kuba sinalabayo omuzannyo gwonna oba gwavuddeyo ne gugamba tuyambye abakireti baffe tubawadde kino tubawadde kiri naye waakiri ffe akatono akaffe ke tulina tuvayo ne tukakwasaganya nga ffe tusobole okukasheyalinga wamu tusigale nga twewuliriza oba tuli bulungi. Ate ebyo ng'obitadde ku bbali n'omuvugirizi omukulu owa liigi ey'oku ntikka eya Ludo emanyiddwa nga Ludo Championship nayo yasinzidde olwo n'agumya ttiimu zonna ezeenyigira mu liigi eno n'abategeeza nti obuvugirizi bwe yeeyama butaka mu ggwanga nga n'olw'ensonga eyo abasaba okugenda mu maaso nga betendekebwa nga bwe balindira okusalawo kwa gavumenti. Liigi ennene ey'eggwanga ffe bavugiriza abapya ebintu byammwe korona wajjidde bibadde byatuuka era biri mu masitoowa gaffe era ekirwadde kino we bagambira nti liigi eddamu temweraliikirira. Ttiimu 16 zezeetaba mu liigi eno ng'omuwanguzi waayo ayitawo butereevu n'akiikira Uganda mu mpaka za Africa ng'ez'omwaka guno zibadde za kuzannyibwa mu ggwanga erya South Africa. Andrew Kigundu, BBC Refina, gambuze mu ddiiro lyo.